Namutebi alina abaana basatu asula wano mu Kikaramoja ekatwe mu kibuga Kampala we tumutuukiddeko nga tamanyi kikyagenda kuwa baana bano kubanga abadde talinaamu yadde ekuba ennyonyi. Embeera gye tuli mu mbi kuba kati tebasoma bangi batuuse okugenda ku ssomero kati ng'ono tamanyi wadde n'ebyessomero tasomangako n'ekitundu mwe tubeera era okiraba twetaaga ku buyambi kuba tuli bubi. Abamu tugenda ne tusabiriza mu tawuni olw'embeera tunoonye kye tuliisa ki abaana olumu abamu ne batugamba tugende tukole naye onoonya n'akuwa omulimu oluusa ogufunye tayagala baana. Ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye agamba nti lulinga asobola okubeerawo ku nnusu 100 buli lunaku naye kati si kyangu kubanga buli kimu kati kya buseere. N'embeera we tusula nga we mulabawo wakyafu abaana babeera balwala buli ssaawa baba balwadde ne tunoonya kye tuliisa abaana ne kibula kati nze wano ndi nnamwandu ne bano abaana bamulekwa tataabwe yafa noonya olumu kye mbaliisa ndi muntu omu sirina nnyambako ku bano abaana. Sinnamutebi yekka abalala abawangaalira mu kitundu kino bakeesa lukya n'ekyokulya bawamma buwammi. Ssentebe w'Abakaramoja ekatwe Kim Michael agamba nti embeera eyongedde okuzibwalira abantu naddala mu bikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Ffe Abakaramoja tuli wano tuli mu mbeera mbi, embeera ffe tesanyusa abantu bonna era bwe tubeera nga balabye nga bwemulabyewo mbeera mbi abaana balwala muno mu Uganda mu Kampala gye tulimu ffe Abakaramoja tetulina mirimu tuli awo basinga abakyala basabiriza abamu babeera awo kati nko kase tonyanga bwe mugirabye tubeera waka ffenna family tetulina bwe tukola tubatwalenga abantu banna Uganda si kubavuma buli lwovuma omuntu afuna obusungu. Embeera y'abantu abawangaalira mu bitundu by'omugotteko mu kibuga Kampala okugeza nga wano mu Kikaramoja kuva ddanga si nnungi olw'ebyenfuna ebitambula akasoobo n'ekyokuba nti abasinga ku bantu bano basabiriza busabiriza okubeezaawo obulamu. Ebbeeyi y'ebintu okulinnya okusingira ddala ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo eyongedde okunyiga abantu bano era ennaku nga zino enkulu we zituukidde nga bangi balwana bulwanyi okwetuusaako ekyokulya. Be bantu abasanyukirwa abali mu nsi eno nga tebasobola tebamanya lunaku lukulu lwekyeki bo batulabira abantu abasanyufu abalina emite mirungi nga batuleetedde ekyayi nga isita eno fe tumanyi kasa mutatuleetera. Embeera y'Ekikaramoja ekaabya amaziga nti hope y'abaana abantu tebamanyi naweeri. Kaweefube ow'enjawulo ateereddwawo abagabi b'obuyambi okutaakirizaako ku mbeera kuwabula bagamba nti ebigabibwa tebimala okuggyako nga waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa ku bantu bano. Tulabye embeera mwe bali abamu basula n'ensolo abalala tebalina mifaliso abalala balwadde abalala abasajja babatika embuto n'abaddukako ne bagenda. So Heal the Planet Global Organization nga tugezaako okusaka eri abantu ab'enjawulo nga Joseph Project mu America twagambye nti katuukirire families nga 50 ku East eno tubaweeyo at least akatono. Naye ffe tuli basanyufu oli akuteya katu n'atuleetera tubeera basanyufu nnyo kuba ye muntu ajjukira abantu ba wansi. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina.